Enjege egudde ku kyalo Kijonjo mu ggombolola y'e Buwunga mu disitulikiti y'e Masaka. Abatemu abatanategeerekeka bwe bazinzeeko amaka ga Ssaalongo Emmanuel Muteesaasira ne basanjaga abantu bataano okutuusa lwe babasse. Kigambibwa nti abatemu bano basusse kusobya ku bakyala babadde mu maka gano oluvannyuma ne basanjaga omu ku omu nga bakozesa ebijambiya. Abatiddwa kubaddeko omukyala we Proscovia Ndagaano, muwala waabwe Nakavuma Nakamya, n'abazzukulu okuli Robert Kayemba ow'emyaka 2 ne Shivan Nakasagga ow'emyaka 5. Amaka gano gasoma abantu bawerako kyokka bamu ekyabataasizza babadde bagenze kusula mu lumbe ku kyalo ekiddako. Jackie Nakavuma omu ku bakaawonawo agamba nti yasoze akola mirimu mu lumbe bwe zaaweza saa 12 n'afuna beeyegeka oluba kyokka badde yakeebakawo ne bakamutema na kitaawe n'abooluganda abalala babasse. Nekituyitiddeko nnyo okusanga nga taata ng'afudde ng'ali wano mu luggya nga ne taata naye bamutemye ne maama bamutemye bonna n'abaana babadde mu nju ffe twabadde mu lumbe twavudde wano ssaawa 3. Ono agamba kitaawe wadde nnyina babadde tebalina mpalana yonna ku kyalo nga yeewuunya omutima omubi eyakoze ekikolwa kino. Taata waffe abadde tayombayomba n'abantu abadde tayomba n'abantu nekaabe maama kaababa abaana taata wange tayombangako na muntu n'omu wano ku kitundu. Francis Bale nga naye wa mu nnyumba eno ategeeza nti amawulire g'okuttibwa kw'abantu be yagafunye obudde bukya mu lumbe kyokka n'alaga okutya olw'ekigudde mu kitundu kyabwe. Kubanga kino nze nyina emyaka 56 naye mbadde sikirabangako okujjako era nakirabako ekamwozi naye mu akisidenti abantu abafu 7 nga bagudde kabenje mu mmotoka mu famire eki. Abooluganda lw'abagenzi abalala bennyamidde olw'ekikolwa ekikoleddwa ku bantu baabwe kye bagamba nti kya ttima. Abantu beno nga bayina ettima n'abaana abato abatayina musango. Wakiri banditulekeddewo ne bonna ne babamalawo bane gavumenti etuyambe enoonyereze ku bantu b'ettima bano abakoze kino. Ku taata atalina musango wano atalina ttabu yonna yonna bannange kituyitiriddeko naye tuvumirire ettemu lino. Abakulembeze okubadde sipiika wa disitulikiti y'e Masaka ssentebe w'ekyalo ssaako n'abatuuze mu kitundu kino basabye gavumenti okubongera obukuumi kubanga poliisi tebayambye. Siina ensasaga yonna gye nnali mulabyeko oba bukubagano n'abantu oba bali bamuwabiddeko omwerosi yange nti alina embeera gy'ayisizaamu abantu. Kino kitukubye enkukwe era tusaba poliisi etuyambe ekole okunoonyereza era etuwe mangu alipoota. Deko obutakkaanya bukwatagana n'omu ku bantu abaafa abamu ku family members nga bagamba nti oba oli awo okufa kwoyo yafa kwava ku mugenzi ono attiddwa Ssaalongo. Omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Masaka Joan Namutaawe asabye poliisi ku mulundi guno efulumye alipoota ey'enkomeredde ku ttemu lino kubanga ebikolwa bino bisusse mu kitundu kyabwe. Nsaba gavumenti ne poliisi batuweko ku lipooti banoonyereze bazuule ekituufu lwaki abantu we bajja okusanjaga basanjaga famire yonna kubanga wesinga twalirowoozezza nti babadde banyazi baze kubba naye ebintu byonna ng'ebibaddewo tebalina na kimu kye babbyeko. Wabula omwogezi wa poliisi mu bendobendo y'e Masaka Twakasirye ategeeza nti poliisi abakanyidde n'ogw'okunoonyereza okumanya ekyavuddeko okuttibwa kw'abantu bano mu bukambwe obutagambika. Wabula tuvumya ne sekuvumirira ekikolwa ekyakoleddwa abatemu bano abazze ne batugumbula abantu bano abatalina musango. Era tuli mu kukola ekisoboka okulaba nga tunoonyereza abantu bano tusobole okuba nti bavunaanibwa. Ayongeddeko nti waliwo n'ebisusunku by'amasasi ebisangiddwa mu kifo kino ebigenda okubayambako mu kunoonyereza. Posiano Mukiibi ne Betty Namawanda, BBS Terefayina.